Okwaza Amaka g'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi wetwogera kati baganda baffe mikwano gyaffe twongera bajjukiza n'okubategeeza nti amaka g'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi omukulu Mwami House atandise okusindikayo drones ez'enjawulo ennyonyi ezitiisatiisa okuba abantu nti basobola okuyimuka munange ne beeyogerako oba ne babako ow'enjawulo bwe batuusa. Mwami Museveni ono agenze mu maaso n'okukola ebikolwa bye nga tumanyi nti ono atambula mu bikolwa ebyo byakulaga nti w'amaanyi byakulaga nti yaliwo naye mukwano gwange twongera okujjukiza n'okutegeeza nti bukyanga abikola ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bigenda kuba bizibumu era nga baganda bange mikwano gyange Katonda ng'aliwamu naffe era nga Katonda atukulembedde twongera obategeeza n'okubajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi talina kyatidde era pulezidenti waffe akyali mu bumu nnyo era akyagenda mu maaso okukola ebituufu by'alina okukola ate ng'era ebituufu ajja kubikola oba baagala oba tebaagala oba balaba nti si bye bisaanidde ye pulezidenti agenda kubanga abikola. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi elected president of Uganda agenda mu maaso n'okukolera ddala ebyalema abalala. Mwami Museveni ne bw'anaagaana okukola by'ayagala ne bw'anaagaana okukola ekituufu ky'alina okukola twongera omujjukiza nti kyena kyamulidde. Tubadde tugoberera bye twetisse taata ye yaŋŋamba nga wire asiimwe byendabye bisinga byendidde olwo nga nze njagala tugende omukube esasi mu mutwe taata naŋŋamba asiimwe byendabye bisinga byendidde kati nange mbaddewo akaseera byendabye bisinga byendidde wulire eggulire ly'eggulu okunoonyereza ku ngeri ab'ebyokwerinda gye battamu abavubuka 6 mu bitundu by'e Kamwokya nga bateeberezebwa okwenyigira mu bunyazi. Ayogerera poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke atukakasizza ng'abattibwa bonna bwe baalina emisango egy'enjawulo egyekuusa ku bubbi era nga baali baludde nga babawondera. Kyokka agamba nti okwemulugunya okuva mu bannayuganda ku nzira yaabwe kwe kubaleetedde okunoonyereza okuzuulira ddala ekitundu ekyaliwo nga tebannaba kuttibwa. Sabiti ewedde minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Jeno Kahindo Tafiire yalabikako eri akakiiko ka paalamenti akakola ku nsonga z'omunda mu ggwanga n'ebyokwerinda ababaka ne bamuteeka ku nninga ku ngeri poliisi gyettamu abantu naddala abantu 6 abattibwa gye buvuddeko e Kamwokya nga bateeberezebwa okwenyigira mu bunyazi. I doubt, Mr. Chairman, whether nowadays it's possible and tenable for machete-wielding people to attack a bank. You do arrests, and I don't think that policemen are above the law. If there was an execution of Ugandans as we also, I think even before you inquire for a report administratively, there ought to be action through arrests. Who were the people responsible for this particular operation? Jeno Tafiire yanenya poliisi ku nzita y'ekika kino era n'alagira adumira poliisi Abbas Byakagaba okukola okunoonyereza okwamangu ku basirikale abaakola kino ko ne kyabasindiikiriza. Under no circumstances should a Ugandan be executed or killed when he is in handcuffs or unarmed. We are following processes and procedures. Although the concern is how long is this going to take? It's going to take some bit of time, but action. Kati olunaku lwaleero omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke abulidde bannamawulire nti batandise okwekenneenya engeri abantu bano gye battibwamu ekyatuusiza ne bannayuganda okwekengera engeri poliisi gyekolamu emirimu gyayo. Twatwalidde amateeka mu si lwakuba nti baagala kikola engeri gye naye lwakkerere guidance era ne IGP yakinyonnyola mu parliament. Tugenda kugezaako okwekenneenya details z'operation eno ndoza kyeze zinatuwa ekifaananyi ekituufu then awo bwe tunacommunicatingira. Kyokka ono asabye abaaliwo ng'ababbi bano basindirirwa ebyasi okugenda bannyonnyola ebyaliwo kiyambeko mu kunoonyereza. Kyova olaba abantu ng'abo
baveeyo bajje batuyambe mu kunoonyereza. Gezo oveeyo. Mu kaseera kano tebasobola kusalawo nga basinziira ku ebyo bannayuganda bye boogera okuggyako nga bakoze okunoonyereza okw'ekikugu. Tugambye kunoonyereza ki nga mmwe mwakirimu? gye bayogedde ne tulaba mmwe mwatemudde ate munoonyereze ekituufu mu byo. So at the moment tujja kuba tujula bitanaba kujja. Ono atubulidde nti ku bavubuka 6 abattibwa kwaliko Amis Muhammad eyeeyita Chemical, Sharif Lukwago, Michael Sebaka, Fahad Katongole eyali amanyiddwa nga Kaweesi, Adam Tuyisabe abadde yeeyita Innocent Tuyisabe ne Manriho Zake. Poliisi egamba basatu ku bano balina emisango egy'amaanyi ku poliisi ez'enjawulo nga gyonna gyekuusa ku bubbi. There is also Muzamiru Kamuga. owulidde bagenda kikola lwakuba bannayuganda baleekaanye ennyo, si lwakuba baagala okugaba obwenkanya, naye ejjukira byali byakabaawo lwe byabaawo. Omwogezi wa poliisi yayogera ebigambo bino nga yeebaza ng'agamba poliisi ekoze omulimu ogw'ettendo. Nabyo katubirabe. Abantu 6 bakubiddwa amasasi agabajje mu budde mu kibuga Kampala kawungezi ka leero. Abamu bakubiddwa ku ssundiro ly'amafuta erya Total okulinaana Acacia, abalala ku Mawanda Road. Abeerabiddeko n'agabo batubulidde nti abagenzi bazze bawundirwa abantu abadde mu ngoye eza bulijjo, era poliisi etubulidde nti abafudde babadde baliko olukwe olw'okubba banka emu mu kibuga. Ab'enganda z'oyo omuwala mu mukweke kwogeza n'ogendayo owedde nze nkubuulidde geza ogendeyo. Namukwata namugamba webake wansi okitegeera naye aze okumukwata naye tetumumanyi namugamba webakawo wansi neyebaka namukubira waabiri namala natambula nagenda natugenze ola mu dakika 2 nga ne wali wansi watiddewo abalala banna kati oba ekikosi kibadde kyekimu kati omu azze kyekabadde abala totaalo kisegera ebintu ng'ebyo webiti bali batugamba banka ate mbuna abadde abala totaalo ebisulumizo naye ne bamukwata nebamutwala bamutesekanya okukakabanga nakwaki ne bamutwala kati bali abadde eri abo omulala abadde kuki abadde ku boda n'omukyala naye ne bamukuba kale twafunye muwulire waliwo ekibinja ky'ababbi muwulire bulungi bano batera nnyo okuteega nga bamaze okufuna amawulire nti waliwo client ya bank nga amaze okugyayo sente mu bank ng'agenda batera nnyo okubateega n'okubabba. Kati ngeri twafunye amawulire ago nti bano babbi bajja naafe ne tuteekateeka abasirikale baffe okubeera mu bulindaala okulaba nti bakola omulimu. Kati ebaddewo okuwanyinga okukuba amasasi mu ebifo 3. Kisooka kibadde ku Total ng'oyingirawo ku Total petrol station ne ku Kasasiro stage ne ku Mawanda Road. Abasirikale baffe ababadde mu kikwekwete ekyo bakoze omulimu gwa ttendo. owulidde Amawulire amalala
abasirikale baffe bakoze omulimu ogw'ettendo kitegeeza poliisi eri in support kati bagenda kumutendera gwa kujjawo obujulizi sugumbiza omutwe ogendeyo mbuwalaba sugumbiza omutwe ogendeyo bannyonnyole mbuwalaba bino na bino na bino nga poliisi omwogezi wa poliisi kyayogera yeba position ya poliisi twala omutwe onnyonnyole embu nno walaba abantu bo tebakuba ku ssimu yange abantu babiri labayo ebyaliwo nga Kaweesa afudde. During his speech at the late AIGP Kaweesi's home in Kulambiro, President Yoweri Museveni revealed that the police force had become a den of criminals. The president also accused police of conniving with suspects to threaten witnesses and instructed IGP Jenerali Kayihura to clean up his house. In response, acting public Tasman Mugenyi has confirmed that the IGP has set up a special witness protection unit as a safety net for those who will provide vital information on the murder of Kaweesi. Although it's not clear how many witnesses in the Kaweesi murder have reported to police, Mugenyi told NTV that there are a number of them. Whatever they do, that's why now, if anything go wrong, we know where to start. The president also blamed police for failing to prosecute those suspected to be involved in a spate of murders, which have turned Kampala, once an oasis of peace, into a troubleshot. AIGP Mugenyi told NTV that the late Felix Kaweesi and other officers were supposed to hold a meeting on Monday and come up with terms of reference and dates on when the police officers will be subjected to screening. Inspector General has directed and even Wamasuga Brown ezo zengamba busy before Kaweesi's njuki death, zamuluma he had already directed us to carry out screening of the police force, and he had even told the late to inform the media about it, and very soon we are going to screen the security of the non-effective personnel who may also include those with the criminal record. He confirmed the arrest of 2 suspects at the Uganda-Congo border, while other 3 were picked from Kampala and are being held at Special Investigations Unit in Chireka. For the good of our investigations, I request we don't diverge the names. It's not clear when the screening of the police will begin in order to weed out wrong elements who President Yoweri Museveni had earlier said have infiltrated the force. And as to whether these investigations into the murder of AIGP Felix Kaweesi will lead to prosecution remains another matter. Sudhir Biarhanga, NTV. During his speech at the late AIGP Kaweesi's home in Kulambiro, President Yoweri Museveni revealed that the police force had become a den of criminals. The president also accused police of conniving with suspects to threaten witnesses and instructed the IGP, Jenerali Kayihura, to clean up his house. The people who are bringing the evidence were now being hunted by the police. In response, acting public Tasman kati poliisi yebayita mugendeyo mujibulire bye mwalaba nga ekolagana n'abaziba emisango ne batiisatiisa n'okubuzaawo abajulizi ababa balabye eyo nnono yaabwe kuva dda nkugambye omusajja eyagendayo okulaba eyagendayo eyalaba eyagenda enaggulu ekyabamala enviri ku mutwe abo abasajja nga bakatuuka kubanga Kaweesi gundi yali ataddewo $1,000,000 Kayihura okubasikiriza okujja bwe batuuka enaggulu ne boogera ne IGP batuuka ne Should anything go wrong, we know where to start.
The president also blamed police for failing to prosecute those suspected to be involved in a spate of murders, which have turned Kampala, once an oasis of peace, into a troubleshot. AIGP Mugenyi told NTV that the late Felix Kawesi and other officers were supposed to hold a meeting on Monday and come up with terms of reference and dates on when the police officers will be subjected to screening. Inspector General has directed and even before Kawesi's death, he had already directed us to carry out screening of the police force, and he had even told the late to inform the media about it. And very soon we are going to screen the security of the non-effective personnel, who may also include those with the criminal record. He confirmed the arrest of 2 suspects at the Uganda-Congo border, while other 3 were picked from Kampala and are being held at Special Investigations Unit in Chireka. For the good of our investigations, I request we don't diverge the names. It's not clear when the screening of the police will begin in order to weed out wrong elements who President Yoweri Museveni had earlier said have infiltrated the force. And as to whether these investigations into the murder of AIGP Felix Kawesi will lead to prosecution remains another matter. Sudil Biarhanga, NTV. During his speech at the late AIGP Kawesi's home in Kulambiro, President Yoweri Museveni revealed that the police force had become a den of criminals. The president also accused police of conniving with suspects to threaten witnesses and instructed the IGP, General Kale Kayihura, to clean up his house. The people who are bringing the evidence we are now being hunted by the police. In response, acting publicist Asman Kati polisi yebayita mugendeyo mujibulire bye mwalaba nga ekolagana n'abazibe emisango ne batiisa n'okubuza abajuliza ababa balabye. Eyo nnono yaabwe kuva dda. Nkugambye omusajja eyagendayo okulaba, eyagendayo eyalaba, eyagenda enaggulu, ekyabamala enviri ku mutwe abo abasajja nga bakatuuka. Kubanga Kawesi gundi yali ataddewo miliyoni 10 Kayihura okubasikiriza okujja. Bwe batuuka enaggulu ne boogera ne IGP, batuuka ne bababuuza magala nti twagala IGP ffe gwe twagala okulaba yennyini nga balina n'essimu, n'akatambi. Ne babagamba nti mulabe gundi nti nedda ffe twagala IGP. Ne babawa Kayihura yennyini. Ne boogera bagamba baali boogera nga bamunnyonnyola n'azibirizaako eriiso limu bw'ati n'ababuuza kano akatambi mwakagabyeko nti nedda. Temulina gwe mwakawadde nti aa. N'abakwasa dayirekita omu ng'amaze obba interrogatinga bulungi, n'abakwasa dayirekita baali bamuyitaani omusajja yaddukira ku nnyonyi yaani. Baali bamukwata ne bamuvubuka Munyoro. He was a Munyoro guy. Si Nixon agasirwe waliyo omusajja omulala. Agenda bayitira director okumuba waabakoleko. Bannange nga yali kubase Kawesi. Abavubuka we baategerera nti kaweddemu. Breaking news, amagye gasazeeko King Saha. Kasita nabibagambye dda. Baloza, si Baloza, is very good. Baloza. Agenda bakwasa Baloza bwati. Bannanga abasajja nga bamulabye nga y'omu ku bo ne bategeera nti kaweddemu. Ne batandika bakola bati. Omutwe gwe bagulonda mu Lwera ku Masaka Road. Simanye ekiwuduwudu bakisangawa.
omwe yawonako yadduka n'ekibuga yakivaamu yaddayo azaalibwa mu bitundu by'ebudaadiri eyo simanyi budaka yali yava budaka naddayo ebudaka kati mugeze mutwaleyo abatemula abantu babeera mu gavumenti era gavumenti esobola bakolako kubanga battira mu interest ya gavumenti bagenda okutandika okunoonyereza baba baagala kujjawo obujulizi alina obujulizi bw'obusirikire ojja bbuwa gavumenti egenda okuddako very soon owulire kyenkugamba nayo